Takisi eno namba UBQ 504R bw'ogitunako eriiso tosobola butayiwa lutiko bwe bakugamba nti ebadde ejjuddemu abantu beetwale Mubende. Eno yafunye akabenje bwe yatomereganye ne bbaasi eya kampuni ya Link namba UBE 535H okukkakkana ng'abantu 8 tebasumattuse ate abalala ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Abatasobodde kusumattuka kuliko Richard Vumilia wa myaka 38 ng'abadde mutuuze w'e Kasunga Nyanji, Anita Nancha wa myaka 34 ng'abadde mutuuze w'e Rwami, ate Esther Katusiime wa myaka 15 nga mutuuze w'e Nsakasa, omulala ye James Tusingwire omutuuze w'e Bujonjo, ne Fiona Atuhaire ow'emyaka 39 ng'abadde mutuuze w'e Riti, Janet Atugonza wa myaka 4 ng'abadde mutuuze w'e Bunyangabu, n'omwana Rined Hahura ow'emyaka 5 ng'abadde mutuuze w'e Bunyangabu, kw'osaako Abayitalia Christine nga naye abadde mutuuze w'e Bunyangabu. Omugoba wa bbaasi agamba nti dereeva wa takisi yeekanze ekimotoka kirukulana ekyabadde kibikkiddwa enfuufu eyabadde etikkuse mu kkubo, kyokka olw'okwagala okukiwugula kwe kugwa mu bbaasi. Oyo mwami avudde mabega trailer amakuse mulundi gumu ng'ayagala kujja kuyisa. Kati bwe mulabye ng'avaayo nze n'ensiba n'enyimirira najja n'atomera bbaasi. N'atomera bbaasi. Abantu bonna bafudde n'avaamu n'agyetoloola emirundi egi esatu n'adduka wali wabaddewo kamunye 2 n'ayagala alinye ezidde eno ezigende ku Bende. Ne bamugamba omusajja wuyo ajja kukwata ndowooza n'alinye egende e Kampala. Bwe bityo bwe bibadde. Mu kavuvuŋŋano kano ate abatambuze ababadde mu bbaasi be badduukiridde bannaabwe ababadde mu takisi kubanga be basinze okukosebwa. Omugoba wa takisi n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire. Abatuuze mu kitundu kino bategeezezza nti enfuufu eri mu luguudo luno eviiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu ne bakukkulumira gavumenti olw'okukola oluguudo luno akasoobo. Takisi ng'atalaba n'atutomera so oluguudo balukole enfuufu eveemu. Musawa nga 3 noka y'amazzi n'eyitawo naye otumawenda kulamba nnaku 2 kati wa takisi woona agenza kumala abantu baana b'abantu abafuna bakatwala butwazi kati tukole tutya ffe bannaye. Bangi bagamba nti mu kiseera kino bandifuna endwadde kubanga buli kimu kyajjuladde enfuufu nga n'emmere gye balya yonna kyenkana babeeranga abalya enfuufu. Enfuufu esusse, ebyokulya byonna bibeeramu enfuufu, amazima enfuufu etuuka ne mu buliri kyetwagala batuyiremu amazzi nga we balukola. Poliisi eriko byetubuulidde kabenje kano. Bonna abafudde babadde nga batambulira mmotoka eya kamunye ate n'abo abakoseddwa nabo babadde mmotoka eya kamunye. Kitegeeza nti mu bbaasi teri muntu eyakoseddwa yenna. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso ate nga bwe tunoonya ne omugoba w'eyo minibus oba kamunye ono ye yadduse naye poliisi eri mu kumunoonya. Kati abagenzi batwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro erya Kiganda Health Center 4 nga n'abalwadde baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo.